ezimu zalinga nga Santana zino zi Land Rovers babatwaliramu oba zino zi Peugeot ezali 5 mu 4 5 mu 5 ba 5 of 4 zezibabaliranga abantu babatwaliranga mu boot kati omuntu ye omu Museveni eyabikolanga ateke kakodyo ke kamu kazeemu naye Kuluno akozesa zino emmotoka eziri modernize ze tuyita drone zino atazimanyi si drone zino ez'omubanga buno obunyonyi oba buno bubuki buno buliko kamera drone zino kika kya mmotoka naye nga kiri mu fomu y'akamunyi naye nga zo nga zimukko emmotoka zino bazitintinga ezisinga obungi tezibeerako number plate ezimu endabirwamu zibeera tinted ate n'abajja okukwata babeera mu leeya bwe bakukwata ne bakutwala bakuwamba buwambi olw'ensonga mu kuwamba bati balina agenda babuuza nti mutwala ludda bakutwala so kati Museveni y'omu ku baakolanga ebikolobero okuwamba abantu mu regimu y'Obuyambi y'omu ku baakola ebikolobero mu regimu y'Obote jjukira ye azze akulira mu system ng'akolera mu security mu gavumenti y'omumpembe Obote Museveni yali mu system mu research bureau mwe yali state research bureau mwe yali n'atandika okuga ebintu bya system era kyova olaba nti abantu abaddiye mu kusookera ddala yadduka n'agenda e Tanzania gye yatandikira obuyeekera e Tanzania bw'atuuka e Tanzania bayingiranga ekiro ne bajja bakola ebikolobero in fact kiroozeko okuba nti abantu abakulu mu ggwanga basinga okufa Museveni kennyini yabettira okuvumaganya Amini mbazaayo abantu abafa ku gimu ya Amini omugenzi Museveni yasinga okutta abantu bano bw'amala okubatta n'avumisa Amini in fact ne information gye nina wano kansooka egibasomeremu katono tinda katono wano information etambula bweti exactly 40 years ago this week freeing squad in Mbale for the Chief Justice Kira negamba bweti ngenda basomerako just summary just 3 months ago Herald abduction of bench one police investigator found Yoseri Museveni at Mukula housing estate driving a Volkswagen whose number plate was recorded in the blood light abduction of Chief Justice of Uganda. Museveni then flew arrested. Bakugambye nti luli wabeeranga emmotoka z'ekika kya Volkswagen bakugambye mu bufunze emyezi 3 bakuzzayo mabega mu ligimu ya Amini nga batandise okukwata abantu bwe bakwata bano era omugenzi Ben Kiwanuka poliisi yanoonyereza n'ekizuula nti omumpembe Yoseri Tabaiswa mutano wa Karekyezi Mukula mu housing estate mwe yali avugira emmotoka kika kya Volkswagen eyaliko number plate ezaali recorded mu buvuyo businga obungi y'emmotoka kennyini eyawamba eyali former Chief Justice omugenzi Ben Kiwanuka. This is to prove you njagala bwetutandika omusango gw'enkya ku bande Museveni kooti emulangirire nti bakubye akalulu then alemereko tugenda mukwata tumuvunaane emisango kubanga alina otubulira abantu bangi nnyo be yabaziika Museveni alina abantu bangi nnyo be yaziika in fact tuyinza n'okuddamu okukebera okuddamu okudiginga ng'abantu bangi nnyo baafa nga ne mu Kampala emirambo egimu gikyali mu bizimbe nga bagizimbira mu ebizimbe bakola renovation gamba nga Serena ne International Conference Center yennyini ekyayinza okuba nga erimu emirambo gy'abantu abattibwa mukitegedde bulungi so ebintu bino tulina obyetegereza bulungi Museveni ye kyalina tali democratic wana akulaga mu face tali democratic naye munda mu ye musajja mutemunye kubanga ye enkola ye yakujja obujja abalabye akatambika Muganda Face Selector David mwalabe bulungi nyo yakunyonyodde bantu kikaaki abali mu majina ya Uganda yakunyonyodde bantu kikaaki abatwitinga bana Uganda mu komera kyabakola yakunyonyodde buli kimu tana kyekolekeddeyo kitegeeza ki tulina okwebonako ng'obudde bukyali otherwise Museveni ye kizibu kye yagala kula ku Uganda nga mulamu yafuga abantu bafuba yagala kubanga kyamanyiira banange temuyomba gwe mulaba nga ayomba mumumpandiikiraawo ninaana akajjako gwe mulanga abakyankalanya mumpandika bupandiikizibwa nti oyo alina akyankalanya nga mukirikinga wano temuyomba n'abantu no omuntu yenna ng'ogamba nti tokkiriziganya mu kooti mukwano gyala kutegeeza ekintu kimu tulwana n'omuntu eyatufuula nti tuli bayaaye kati to prove the world nti tuli bayaaye tuli ku mulamwa tulina okukozesa all means possible ez'amateeka okugenda mu kooti then omulamuzi gw'anaaba yeeyetereddeyo mbwagenda bisira bwe yawangudde tusooka tumulagireko obwereere nga ye bwe yakikola mwe bagamba nti ebyafaayo biddiringana Museveni twagala mulaga kyennyini kye yakola mu kinaana kye tugenda okukola nga tumaze okuyita mu procedures entuufu okitegeera so omuntu yenna abadde aliyo okuga nti ate bakoze tetwakoze bubi ddayo okitegeera Museveni abadde olalo nga atuyita bayaaye bahooligans kati recently yatuyise maggots
omukulembeze wotuuka okuyitira bataxpayer abantu abasasula omusolo bannayuganda nti magoti nvunyu atuyise envunyu kitegeeza ki bwe yavudde bwe yadde awa reference ku address gye baddeko n'agamba abasudaani ba bbulu era mulaba akasajja akasudaani kavire kakola post kagamba Museveni otuyita bbulu kamuga we shall crush you n'ezo emboozi z'abasudaani Museveni tetwagala ziyingiramu so gwe mukulembeze bwe tulina ekyokubiri ensonga lwaki twagala Museveni ave ku bukulembeze one abantu bonna bali mu system one bali unprofessional tebamanyi administration ekyokubiri Museveni gavumenti agifudde ya military fale tulina constitution 3 Museveni yeremeza mbuyinza nakola kituyita Museveni na multiplying constituency zetwali tusuubira okuba nti zirina kubeera tunazi multiplying nga yayagala kuteekayo bantu be afune enamba bwera tekimalidde n'ateekamu n'amagye kuga agezaako nnyo okuba nti yabeera ne numbers mu parliament zisobole omuyamba naye nga te parliament situwagiyisamu olugaayo so kati koti nebwenagadi Museveni tetusuubira nkubuulira gwa wakana kiri bwe kiti ffe tugenda mu kooti goberera amateeka nga bagalina okugobererwa bw'otaba mu kooti notandika okuleminga victory omuzungu abadde akusuubira nti wawangudde agenda kubuuza bwe waba akukiitinzi where did you claim in courts of law njagala mumpulirize bulungi Uganda ng'ensi mugiraba naye ensi nnyingi ezigitunuulidde mujjukire mbagambye nti Museveni yatubulaningaga bahuliganizi abanywi b'enjaga abayaaye era ensi zonna bwe zibadde zikimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gurupu ye bayaaye kati mwe ne mumuprovinga tetuli bayaaye okitegera ne mumuprovinga tetuli bayaaye kati ekkuwe mwabadde atwagalira tugende twekalakaase nga tetugenze mu kkooti wabadde atwagalira awo ffe ne tugamba no tujja kugenda mu kkooti tukozesa amateeka awo international committee wegenda tuwera credit Museveni yali atwagalira wali ffe tugende ku street batuba amasasi tuffe international committee gavumenti ahaba tugamba muli bayaaye naye wali bwemugenda mu kkooti ne muleeta buli bujulizi bwonna video mwazirabye buli kimu akirabye nti akaluba akabba bwe tugenda mu kkooti mulamuzi kigo bagenda okuleetera video nga basajja bateeka obulu 10 DRS forms za Museveni teziriiwo eza Kyagulanyi bazookya omulamuzi agenti okulonda kwali kutuufu already tulina DRS forms eziwera emitwalo 3 weziri you vote eina almost million 5 eza DRS forms weziri Museveni naye baka basobola okulaga DRS forms ziri Museveni naye baka basobola okulaga DRS forms za Museveni weziri and the fact is Museveni tayina kitundu kyonna mu Uganda kyeyawangulamu nti awangudde kitundu nti bagundi mu western yawangula mu western system gye bakosa lebweti badde ne bayiwayo amagye ne bateekao ne ba RDC abakambwe nga abavubuka bonna before olunaku lw'okulonda basooka ne babayoola ekiro kyonna babayingiza mu makomera abali bagenda okulonda Kyagulanyi Ssentamu be batasobola kukwata bajja okulonda babagamba nti tosobola kulonda president ndaba MOP kati ate nga bo bali RDC n'amagye already bazze ne pre-ticketed ballots eziriko Yoseri Tabasamutono wakaleke ezira mwazirabye nga bawo omuntu obululu 50 waza obutiikinga najja nayiwa mu box era video gye mwasanze gye mwalabye musajja alikulira bukuzi box bwa nayiwa mbuli kati obujulizi bwe tulina kati the fact is nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala kulaga Museveni international community fete tuli bayayi tukulimiga Victoria Finance tulina kusooka kuyita mu diplomatic ways okugenda mu court ekyo gyala kiba nyo byakisimbeko essira bwe tugenda mu court Museveni n'atuvulugirayo then awo tugenda kugwambala ekyo tekiriko okubuuza tugenda kugwambala naye nga bwe mugenda ku sit down strike buli alina bizinensi giteeke waka mubalekera akeedi zammwe temulinya baasi zaabwe temugenda mu hoteri zaabwe n'abagambye abaana tembazza amasomero babeere waka kubanga ne banasoma still Museveni talina mirimu gyagenda bbawa era bagenda gamakiza bagenze biyumba bagenda kumaliriza bagenze Bulaya nga ffe gye tuli muyinza okuza tuwa mutulenja tetwasoma naffe twasomako ekitono okitegera twali bali tuli mu ofiisi twali tuli mu gavumenti tukola twali tukola bizinesi ez'enjawulo naye buli kimu bakyeggiza okitegera kati disaster egenda okujja waliwo missioni abasajja batamanya ngamba nti bali mu kukola nga bakyusakyusa ettaka buli wamu naye kuno kulabula Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male ne Buganda Land Board ensonga ze mulimu ez'okugendanga ku mbiri z'ebika ne ku masaza nga mutandise okulambula ettaka lyonna eryo nga mwagala ditunda nga tufunye information nti mwamaze dde okukola sabu ku mataka ge mwagala okutunda nenfuna ne information nti n'olubiri lwennyini already Museveni mwamaze omuwa ebiwandiiko bye alinze bulinzi kusenda ebintu bingi nnyo ebigenda okubalabisa ffe tetufudde mukole bukimwagala efujju mulikole naye with the time mugenda kulaba kye bayita omuntu kunsiku mutte abaana b'abandi muwambe amataka g'abantu mutte abantu naye within a minute of time ensi egenda bakyukira kubanga the real life and struggle begins tomorrow in courts of law and we wait for the judgment okuva mu court kubanga kye tubali twagala abalala mbale mugamba nti ati tugenda mu court tutandike obutandisi no ekyo nakyo kibadde kirungi on one way of the other olwensonga tukituzeebo nga tebatuga tuli bahuliganisi so bwobanga oli huligan olina okusooka n'ogamba ndi huligan Museveni atwalira mu kategori ki nti yeeyo kati muzannye nti oli nti gwe
we camouflaging into diplomat or ina diplomacy mutima chuchuta diplomacy kwa kwati oweisa muneisa ya kisajja kikulu si yakiyaye mumpulidde bulungi obanga weeyisa mu ngeri entuufu ekisajja kikulu nga si yakiyaye n'abantu bagenda kulaba ng'abantu baki abantu bakulu mujjukire mu Uganda tulina kye tusigazizza mwe kennyini mu expose buli muntu yenna one mu expose abalokole mu expose bapasita abalokole mu Uganda mbe expose ne mbateeka wali mu expose bannaddiini ne mbateeka wali mu expose bannabyabufuzi ne mbateeka wali mu expose ab'ebyo abasuubuzi ne mbateeka wali mu expose Museveni kennyini tafunangako challenge afune mulamu we for the first time ne mu exposing mu exposing ya Janet mu exposing Salim Saleh mu exposing kati buli kimu kirabika ku lulwe ekiti so tulina keeping all n'omuntu yali yasirika ngati nze nvudde ku social media nvudde ku ki time sieno tulina okwogera kati nze kati page badi hakinze ne bagicyankalanya mu bagitutte nkoze eno ngikoze wali just within one day hours eri ne baga mu njani following mu report ne mu blocking siriyo wasigenda gikozesa okitegeera olwokuba bali bankola mu pages nyingi kati kiri gy'oligwe agamba nti nsirika ekintu ky'okola bakiyita nti nkigambe nti ekintu kyemukola kati abamu kimu njagala baga ekintu kimu struggle etandika butandisi bw'olinga agamba nti ovudde ebajjula n'ogenda ebasaaniika ekyo kyesaagala temuva we bajjula tuli mu kujjula temugenda gye basaaniika buli abadde yasirika ng'omanyi simanyi ogenda kutya please situka yessaawa mwogere bannaffe bali makomera bavunda bwe tumala okuwangula balina okusooka okuvaayo eddoboozi lyo bw'osirika kiba kitegeeza osirikidde abali makomera eddoboozi lyo bw'osirika kiba kitegeeza nti osirikidde bannayuganda abatte eddoboozi lyo bw'osirika kiba kitegeeza nti osirikidde ettaka lyo balitwale eddoboozi lyo bw'osirika kitegeeza nti Museveni omuwadde obuyinza n'okuleeta muzzukulu waffe ge Uganda eddoboozi lyo bw'osirika kitegeeza nti owadde omukyayina chance okubeera mu Uganda ajegazenze bonna ettaka litwale bw'osirika kitegeeza nti omuyindi omuwadde mandate ey'okujja n'ebijja by'omu bitwale kozesa eddoboozi lyo olwane masajja buli kimu okyogere ku expose ng'abantu bano omuntu yenna akutiisa ng'ali muli naye ku kyeyo mulage nti gwe totya kubanga okufa kumu n'okuzaalibwa kumu abaafa nga babazaala nabo balina ensonga lwaki baafa katonda bakuwadde omukka n'obanga okyaliwo ku nsi kuno kitegeeza nti katonda olina mugaso gweyakuteeka okulunda eggwanga lyo teri agenda kukulumba mu ggwanga lyo gwolina okwenunula njala babulira akagero kamu ensi nnyingi zisaanawo nga bannansi balaba ne bejjusa oluvannyuma kino kitegeeza ki kitegeeza namwe bannayuganda muneetuulako ne mutalwanirira ggwanga lyammwe naddala bali mu diaspora n'abali waka kiba kitegeeza ensi mugiriddemu olukwe mbagamba nnyo musome ebyafaayo bitya bw'obanga otunulidde eggwanga eri America okuzzaayo kati America abazungu bolamusi bali bannanyiniyo bannanyinisi ya America bayita ba red indian abayindi abamyufu abalina enviiri empanvu bo baali bakkiriza nnyo mu byobuwangwa n'ennono abo nno ennamba bagikendeeza ndozera ebitundu 10 ku 100 kati abasinga obungi bonna bagwire bali mu ggwanga ero essaawa zino Museveni ne banne baagala kutwala ggwanga Uganda so si kulifuga njala kikunira kikuyingira omutwe Museveni ayagala kutwala ggwanga kulifuula ggwanga eddala etali Uganda enteekateeka yabwe bweti Museveni akimanyi nti alina obuyinza obufuga bulungi lwanga ekyamulemereddemu ne bagenda ekkono basalayo ekitundu bakifuna nti kyalo kibateekayo sente ziri bakolamu enguudo lwaki weebuuza Uganda mu kampala mubiri waliwo kati enguudo nfu ogenda okukola enguudo z'ekkongo ekyo kibuzo kidda kati balina ensi gye baagala okuzimba within Uganda naye nga baasoma dda batu babateekamu kati okumanya bannayuganda muli bangi mwalonze abantu bonna be yaleeta ate nabo ne mubasinga obungi kati wakitukireminga Victoria wakitukireminga Victoria claiming a victory as simple as that Mr. claiming a victory as simple as that tugende kuira kwati tujja kuwawa Omini tubadde wana nkubira kamala omuntu nakuwandabe just a minute nkubiddeko naye nga ndi kulive ate ndi ku page genda ku Facebook wende ndi ku page erempya page enkadde mbagambye mujani following mugireporting mugiblocking kyembagambye temulwawo mujani following mugiblocking temulwawo mukitegedde bulungi so essaawa ziri eddakiika 22 njala kuberekereza abaakajja monna ndowooza mutegeeze bannammwe eri page enkadde mujani following mugiblocking mugireporting
mukitegedde bulungi. Page enkadde mugiunfollowing, mugireporting, mugiblocking. Bahakazi bagitutte n'enkola eno within one day nga bali kujja mubaddeko. Mukitegedde bulungi, mubaddeko bangi. Saagala balwisa kuba mbadde mujja kumbuuza ndi ludda wa mbadde ludda wa nenzize nenjogerako nammwe musharinge